zigenza okuwera ssaawa 2 ez'okumakya nga ababala abantu batuuse dda mu Kimombasa mu muluka gwa Bwayisetu mu ggombolola y'e Kawempe okubala abantu baayo. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu kino Nuruddin Ssentamu wamu n'omusirikale okuva ku poliisi y'e Bwayise. Olutuuse mu kitundu kino abamu ku bakyala basangiddwa bakyebase kuba bangi ku bo bakola kiro era obwedde okubabala bazuukusa bazuukuse. Byonna mbyebase n'ebiggwayo neera maze n'enzukka. Bakubaze? Tebannambala kinaba kweteekayo mu bantu byakumbala. Ate baabalala basangiddwa nga batamiivu nga n'abamu obwedde ennimi zaabwe tezikyasituka kuddamu bibuuzo bye babuuziddwa. Bakuzaalawa? Kibaga. Seddemola. Kibaga Seddemola. Olina emyaka Nimaga nga mwana. Wanza kyena nimakina 8. Ababadde mu loogi nabo babakonkonye ne babalibwa ne be babadde nabo. Obwedde abatamiivu bava ku mulamwa ne badda mu kuweeweta abababala ko nga n'abamu ne badda mu kukoona dansi. Abalala obwedde ebibuuzo bamala gabiddamu ebimu nga bagaana nga kwotadde n'okusaba ssente balyoke baddemu ebibabuuziddwa. Obadde oyagala bakubale batya? 1, 2, 3. Gavumenti ng'eyagala mmanya kimu nina ssimu nsiru yagingulira balina otuwa ku ssente. Sente baziwa bagagga bano batwadde 10. Obuzibu obulala buvudde ku tabs ezikozesebwa okubala abantu okugaana okukola kyokka nga gwe babadde babalaba bembeekereza mu bembeekereze egenda okutereera nga yeekyanze. Munnanga abamu ababadde tebatamidde nnyo basimye enteekateeka y'okubabala. Mutubale mutuggyemu ba stranger kubanga ffe nga ffe tuba twemanyi ku katundu kaffe nti gundi ye gundi. Naye kati waliwo omuntu asobola okuva ng'avudde Makindye najja naye nga naye tamanyi katundu kalimu Mombasa. Njagala ebirungi ebiva mu kubala kuno kubeerawo abantu bafune buli kye baagala. Oba batubaze kitegeeza baba balina okubayo kye batuwayo abantu bategedde omuwendo oguli mu nsi. Brian Niwashaba abadde akulembeddemu ababala agamba ng'oggyeko abatuuze okubavuma abamu babasanga nga tebalina gye basula. Oluusi omubuuza ekibuuzo n'osanga nga kimuggyako waya n'asooka n'akuvuma naye bw'omuteeka ku kiddako osanga nga talina buzibu. Otherwise, generally we are happy with this because it is very calm. Yeebazizza abakulembeze b'ekitundu kino ababayambyeko okulaba nga bayogera n'abatuuze bano okukkiriza okubalibwa ekitabadde kyangu. Security gye tubadde tutya nnyo tugenza okusanga kirabika bakkiriza nnyo mu bakulembeze baabwe kuba bwe balaba chairman olaba nga bakakana okulaba nga tubala bulungi. Wetuviiriddeyo ng'okubala kukyagenda mu maaso. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.